waliwo abantu bw'obagamba nti Sitaani yakubiriza enkiiko ezituula mu NRM oba ne mu gavumenti yonna eya Museveni oli n'awakaana n'alowooza nti byakusaaga. Bino ebintu si byakusaaga. Njagala olaba akatambi ako Pastor Bugembe kayogereddemu n'agamba nti ku kyaki ye waliwo omuvubuka akolaawo mu paakingi amulabanga Asha amulanga omuvubuka asiba mu bigoye ebiddugala awo ku kyaki ng'alagirira emmotoka okupaakinga nti baali naye awo nga banyumya. Omuvubuka n'amugamba nti laba pulezidenti ankubira. Pastor Bugembe n'abuusabuusa naye Pastor Bugembe omuvubuka n'agamba nti aŋŋambye ŋŋendeyo mulabe. Era Pastor Bugembe n'agenda n'aganja kuwerekera ne bagenda babiri ne batula mu maaso ga pulezidenti nga bali mu kifo kimu abantu basatu. Kakati emboozi eyo bw'ogiwulira njagala njikudiscussing oba njikumenyeremenyere otegeere nti ekisookera ddala look at how cheap we pastors are. Kuba nange ndi musumba tuli balayisi nnyo to an extent nti omusumba asobola otuuka okugoberera endiga ebadde mu paakingi ekola mu paakingi agigoberere ngemugaye nti ebadde yogera ne pulezidenti agigoberere agende eri akakasize ddala nti ebadde yogera na pulezidenti ebadde teyogera na pulezidenti. Kati singa omusumba we bamukwatirayo ne bamutta n'atakomawo oba singa bamuwamba nga tisi pulezidenti yali amwetaaga nga abantu balabe bamwetaaga ne bamutta nga baatuma omulabe omutemu waabwe abeere ku kyakyawo akole omukwano ku pasita amale amubatwale bamutte. Kakati ekirala kati musumba bwe yatuukayo eri biki ebyayogerwa mu meeting obimanyi kuba agambye baali abantu basatu ye ne pulezidenti n'omuvubuka ono akola mu paakingi eyamutwala. That is how cheap we are. Abasumba bwetyo bwe tuli sijja kukozesa bigambo bisukkakaawo naye gwe nawe olina meaning gy'oyinza okudrivinga omuntu asobola okugenda agoberera endiga ekola mu paakingi gy'alabirawo olabizi ku kyaki emugambye nti alaba nti eyogera ne pulezidenti agigoberere nti naye agenda kakasa. Okwo si kwegezesa obuwanvu bw'omugga n'amagulu abiri oba okugamba nti omusa guyingidde mu kinya nti kanteekeyo omukono okakasize ddala nti gyeguli. Otegeera ekintu ekyo. Kakati pastor agenze batudde ne pulezidenti n'omuvubuka ono yamutwala ebyayogerwa singa babikubuulira biyinza okuba nga byesittaza. Okitegeera. Era n'ekirala kyenjagala oteekeko nnyo essira omuvubuka ono afaanana bw'atyo addugala yali akola ki ku kyaki ajja kubega ki abega Pastor Bugembe omusajja yatandika ekkanisa ye nga mwana nga muvubuka muto ate omusajja alina omutima omuggule omusajja ali free nga bw'omulaba Pastor Bugembe bw'ali. Okitegeera naye bamutumira naye embega. Kati olukiiko lwatuula okusindika abambega mu makanisa olwo olukiiko ani alukubiriza oyo abeera Sitaani yennyini atuma bambega mu makanisa bagende babega abasumba abasajja ba Katonda abayitibwa obabegako ki? Bannange okwagala okulya enswa tekukuliisa buggala matu. Oyinza okuba oyagala nnyo obuyinza okwagala obuyinza ate tekikutumisa bantu genda kubega basumba. Okitegeera waliwo abalala bangi bosobola okubega abalimu eyo layini naye ne mu basumba ateekayo bambega amanye engeri ki gy'agenda bamanipulatinga okubajja ku mulamwa ate ye yennyini okusinziira ku Pastor Bugembe emboozi gyakunyumiriza akulaga nti Pulezidenti Museveni yennyini ya supervisinga bambega abamubegera ku makanisa. Ribroko seka ya riba sakatororobo seterebo. Kati gwe mulokola ali awo noga ngenda kulonda Museveni nonda NRM olonda biki olonda Sitaani yennyini. Bible egamba give no praise to the devil towa Sitaani banga ngolonda government ye NRM no kiza mbuyinza wakiri jimma akalulu omusayi gwayo obo ebibibya byebekola obenga obinabye mu ngalo nga Kerode bwe yanabo omusayi gwa Yesu mukataasa. Neto jiwaka lulu kwegatta kubabonyabonya n'abantu abatuma bambega mu makanisa. Gwe n'otuma mbega agende mu kanisa eya Katonda akubegereyo biki ebiriyo oba oyiyenga ejona manipulating mu pastor era ebyo gy'okusanga abasumba butandise okuttibwa. Lwaki anti yayogedde bw'ati ye musumba Roza ali ku njiri ko waliwo abamulinzi omunyiga switch. So basebo ne bannyabo bwe tugamba nti twagala gavumenti ya Museveni eve mu buyinza mu mirembe nga tuyise mu kalulu ne protest vote tuba tuogera ebintu eby'ensonga nga nawe omulokole ne woba oyina amagezi matono ng'olina obbitegera Bayibuli yogera ku mwoyo w'amagezi
Bible yogera ku discernment, but at this point right now igwanga weriri, you don't even need any to apply even the spirit of wisdom. You just need to see because buli kintu kiri kungulu kiraba. You don't need to government atenetaga discernment wanti waliwo kyewetaaga kukemeterezo bakukeneka. Everything is plain. Era nabaga nti obujulizi bungi bugenda kuvaayo kati nekyo nakyo tubadde tukimanyi. Tama abasumba ddala kuba tuwali tutebeza butebereza nga bagamba ba father yafa ne baba yawo nga ate abaseemu ayi bazze baga mu nyumba ya father eyafudde mulimu ebyaffe nti ate biki nkyamu ebiri gwe twege tubinoonye bagenda okukeberayo bafulumayo na pisto ne bagamba ono father yafudde bulijjo ate embega naye wano waliwo omusajja yali speaker mu parliament ya Buganda bagamba agenda okufa yabwagwengulu bwazirika bwati bamuddusa mu ddwaliro bagenda okumukebera nga alina ka voice recorder kabadde recording sa bulijjo ebigenda maaso mu lukiiko lwa Buganda. Kakati abokale kati abokale abali mu bya Buganda n'enkiiko oyinza obbabega naye ne mu kyaki naye otumeyo bambega kyaki moreover ez'abantu nga Pastor Bugembe omusajja ali down to earth ali buli wamu era naye omutumeko mbega. Kati ezo sente zibasasula omuvubuka oyo gwolaba ze sente zalikoze enguudo Museveni abera nga alina baladisa basukka mu bibiri nga balina ne ba deputy nga waliwo badiso waliwo bapiso waliwo buli kintu kyonna ekimala security n'ateekawo abawi b'amagezi ebikumi bimeka okitegera buli gwalaba nga talina mulimu gwa muwamba nga tugofuuse mu amagezi wange omusaala abawi b'amagezi ba president waliwo afuna milioni 3 waliwo afuna 2 waliwo afuna milioni 2 n'ekitundu buli mwezi. Mayarebo seketerere basika yarabo mbuto sirike nze sigenda kusirika. I'm not going to keep quiet. Ngenda kwogera njogere kubanga mu bulamu osobola okuba mu mission yemu nga yakola mulimu gumu. Yuda John the Baptist ina mission yemu yakulanga kujja kwa Yesu. Ra Yesu yajja n'amalo mulanga nti laba akaliga Katonda kajjayo ebibyensi n'amalo mubatiza Yuda n'avaawo. Okitegeera Yesu si yalina okutta Yuda gwe yajja okulanga era balala be bakozesebwa okutta Yuda. Okitegeera so mu bulamu bannange government bwogirabanga ekintu ekibi ffenna tukigaane tulagirira nti kintu kibi era tukigaanire ddala. Mukama bampeera omukisanga mulokoka bwe gaba amagezi gazze nammwe ne mukyala ndi government ne tuma bambega mu basumba ekinaavaamu kubatta ekinaavaamu kubalemesa kukola mulimu. Era kati Pastor Bugembe omulaba bw'aba ayogera nze si Bobi Wine bwajja abuulire ne gundi bwajja naye Nalem bwajja naye yogere naye ng'owaki owotya stand platform kwagenda okwogerera ekintu bwe kiba kifu kiba kifu era okigaane nti kifu tokiwolereza tokiwa platform do everything you do. Bible egamba nti mukole buli kisoboka okubeera abatukuvu kubanga batali butuukirivu temugenda laba Katonda. Mukama abawo omukisa.